ate yo timing ya Mungu teriiko kubuuza ddi lwaki kyekiriwo bwe kityo bwe kiriwo. Mungu amusaasire Kato amusonyiwe. Ebisigadde Kato ajja kusinkana Mungu we nga ffenna bwe tujja okutuuka ku kiseera ekyo amunnyonnyole. Kyekyo. Bayoyo omwana nange zibongera baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda ebyogana twayiseeko dda nja kukuba oyiteko nja kukuba otya eddenja ate nisikini togezaako nomanya nja kukuba otya eddenja nze sizannya kati tulaba oyo ale nisikini sosobola kukuba panti nekukuba panti gwale nisikini nekukuba panti noddamu n'oyimirira awo ayisobola kuyimirira